Dala tuloyige bw'otalima kuyimbira mu mwana okumuzzaamu amaanyi ate okulaba ng'agenda ku stage eddako. Y'omutiibwa Kalidinaali Wamala agasse emigogo gy'abagole 11 ku Eklezia ya St. Agnes e Makindi akuutidde abagole okunywerera ku birayiro bibakubye kitwale obufumbo bwabwe mu maaso. Emigogo gy'abagole 11 gigattiddwa ku Eklezia ya St. Agnes e Makindi nga misa yeetabiddwako abakulembeze ku mitendera egy'enjawulo nga n'omutambizi omukulu abadde omutiibwa Kalidinaali Wamala. Asinzidde mu kuyimba misa eno ne yeebaza bannamakindi abasazeewo okutuukuza obufumbo bwabwe era nga leero lwe bafundikidde n'omwaka gwabwe ogw'ekisa. Era abasabye bakkirize Katonda afuge mu mitima gyabwe na buli kimu kye bakola n'oluvannyuma n'agatta abagole bakuutidde okukuuma obufumbo bwe bayingiddemu. Joseph Lugobe bwana mukulu w'ekigo kino asabye abatanneetwalira kkula lya bufumbo butukuvu okukikola. Twongera okukubiriza abagole bonna balabire ku kyokulabira batwale ekyokulabirako eky'abagole bafaanana nabo olwaleero tebalina ssente gye bataddemu tebalinze embaga z'amaanyi. Okuvaako e Kasangati ku Eklezia ya St. Bali ku ddembe bakuziza olunaku lw'omuwolereza waabwe bali ku ddembe ng'emikolo gitandise na misa eyimbiddwa Father Anthony Matovu okuva e Makerere ng'onasabye abantu okukomya okwenyooma. Bannange muteekeemu amaanyi muyiga okwogerako ne Katonda wammwe ne Kabaka wammwe nga bali ku ddembe ye bwe yakola. Awo bw'ojja amaanyi n'okutuuka n'okuwaayo obulamu n'okola ekituufu. Oluvannyuma obubondo obw'enjawulo butonya ebirabo. Misa bw'ewedde batunze ebintu eby'enjawulo mu katale nga ne bafaadha babaddewo babagulidde sapuli. Ate omusumba w'e Masaka John Baptist Kagwa awabudde abazadde okweggyamu okunyooma amatendekero g'ebyemikono nti gatwalibwamu baana banafu ba bwongo. Emirimu gino gye tuyiga yegyongereza mu maaso ekitiibwa kya Katonda, yegyongereza mu maaso ekyo Katonda kye yakola mu nsi. Abibategeereza ku mukolo kwatikiridde abayizi 135 abakuguse mu byemikono nga mubaddemu ne bakigala ku ttendekero ly'abannabikkira erya Bishop Stensera Vocational Training College mu Convent y'e Bwanda. Akulira ettendekero ne Sister Josephine Nakitende n'akulira bannabikkira e Bwanda Sister Noel Namukasa bannyonnyodde ku bigendererwa by'ettendekero lino. Omuyizi ayize mu mikono gyaffe kitukakatako okumujjukiza obukulu bwa nnyaffe Biikira Maria mu Eklezia Katolika ne mu bulamu bwe ng'omuntu. That when you spiritually be in union with God, He will provide you with the graces and resources you will need to prosper. Ate okuvaako empigi abakadde ne bakateyamba badduukiriddwa n'ebikozesebwa mu bulamu obwa bulijjo nga bibaweereddwa abasamaliya ab'ekigo ky'empigi. Abakadde babugaanye essanyu nga bibakwasibwa nga bategeezezza nti bo tebafunanga na ku nsimbi gavumenti ze yasuubiza abakadde. Ne bakisuubiza okutuwa ssente ez'abakadde. Na guno gwaka tetulabanga ku kintu n'ekimu. Bonna abakaddiye babayambe nga bwe batuyambye olwaleero. Akuliddemu enteekateeka eno Barbara Wantante ategeezezza bw'ati. Tubajjeeyo mu byalo abali obubi tujja tusanyukeko nabo wano kubanga nabo bali mu mbeera nga ziffe ze tulimu.